Olukiiko lutudde mu ggombolola y'e Matete mu disitulikiti y'e Ssembabule. Banna NRM bano ababadde bayitiddwa okuwa Yasin Kironde amagezi okwesimbawo ku bwa Namunigina mu Mawogola South mu kalulu akajja oluvannyuma lw'okuwangulwa mu kamyufu ak'ekibiina. Mu kalulu kano kyategeerekeka nti waliwo munnakibiina eyali yeesimbyewo Dennis Ddumba eyawambibwa n'ekigendererwa eky'okuwa omwaganya Denzi Byuma obuwanguzi. Kyokka ono akabatemye nga ye bw'atagenda kujja kwesimbawo ku bwa Namunigina. Abamu ku bannakibiina ne batuuka n'okugamba nti yaguliddwa munne eyawangula kaadi. Naye bw'oba waakudda ng'owulira ekintu okyagala lwaki okiviiramu wano? Naye bw'otalabikira ku baloti peepe eno ya 2026 tosobola kuddamu kumatiza muntu. Mulimu abagamba kimugaanye okudda Kironde yatufunga. Nange ekirange ekigambo kyekozesa. Billahi tallahi tewaliyo muntu n'omu yangula okumpa ssente okuva mu kalulu. Olw'okubategeeza nti talina ssente za campaign, bano babadde batandise n'okumusondera ssente ez'okwesimbawo. Emitwalo 3. Wallahi thumma tallahi njagala nnyo okubeera omubaka palamenti w'ekitundu kino era njagala nnyo okuba ku baloti eyo nga gye ngomeza naye mbabuulidde ngenda basabiriza paka ddi. Kironde asabye bano okulonda abantu abali ku bwa Namunigina mu kitundu kino oba ow'ekibiina kyonna gwe baagala kasita abeera nga si munna NRM. Njagala okubakkiriza okubategeeza ti ku kifo ky'omubaka wa palamenti owa constituency eno eyaffe eya Mawogola Kaawunti muli baddembe okulonda omuntu yenna gwe mwagala kasita aba nga siddeezi. Kati nabo basazeewo obuwagizi bwabwe okubuza ku munnannu Gorette Namugga. Tukawe Namugga konna ayekingi alemerwewo. Era nga mbadde nkusaba otuleke eno season tutwale Namugga mu palamenti amalirize. Namugga nambeemu mu kalulu kano ntabokkirize mukama wange onalaba Kironde awummule atulinde ekisanja kya 231. Naye bwe tunaabeeramu abantu 3 oba 4 era omwami oli ajja tuyita mu nkwawa mbadde nkusaba ogire ng'owummudde. Gertrude Mukyaba agaffe eyo ku Spark TV.